Segere. Olaba nti ebyobufuzi byaggwa naye yasigala atwala Bobi Wine bubi nnyo avuma Bobi Wine. Kankubuulire kino Dr. T Amale. Oli muganda wange. Naye bw'otalirekerawo okukozesebwa. Oba kozi wategeera dda nti wakozesebwa. Ekisooka ffenna tweyiiya. Kuba sikati y'omuwala bw'ogiraba n'etuuka eno waggulu tolabawo akantu we kakutte waliwo empale ze mwambalira mu bulago. Ayi West. Ekomendo. Ekwata eno n'eyambuka bw'eti n'ogisibira. Nedda. Nze mukwate Sister President ng'ekomendo. Sitia wali oddeyo mu Nyankola ajoga abantu bw'atyo. Abanyankola eno gavumenti yabwe wali olabye yakola akavidiyo ng'aga nti Bobi Wine onywa enjaga. Lwaki olutalo luli between ffe Abaganda n'Abaganda? Olwalira liri nango omwana oyo kama msasa muganda wange Brian White omumanyi era wandowooza wali obaddeko ne Brian White omanyi gyali so sagala okozesebwe nga atalaba nkomo bwe bakozeseza mukwane walungi tewaba wamwe abamwe batwale mpola bwogoba musajja munoleka mwezi kuzza bano bakusuuta oyogera byoyogera ne mukwano ojja kubanoonyanga tobalaba nze nkubuulira ne byabadde ku kooti nabitegedde nnyo nti tebakwa bannome nnyiri bano kubeererawo teri yasindise mubaka ate kino kikuyigirize Dr. T ensi eno gigenda empola abakuweebuuza abantu gwe boolowooza olw'okuba olina ennamba zaabwe abo abantu olowooza nti oli nabo naye tebajja kujja mu nkomi nze nakulaba wano nga weeregana oyo omusajja poliisi ekukubira amasimu na buli omu yenna togendayo bakuyita muteeseganye wano advocatingira for peace. Etteeka nno lino erya computer misuse liri very effective era babloga mwenneyo gye muli. Lisoboka okukwata naddala abo abamampaati bwe tuba tusobaganye oba tetukwataganye lwaki tetutuula ne tuteesanga abantu ne waliwo abantu ab'amaanyi nze nkolera gundi ajja kunywa anze mutabani wa muzeeyi omanyi kati awo programu eza Dr. T ezataataaganye mwaka akaseera ke yamaze ekitalya bwe ziti anti kyenkubuulira bulamu tebugenda kuddamu kubukisooka alina omusango mu kooti tebigwe kisooka oba ne conditions buli lwakunaba kwetaaga mu kooti eno bitawaanya obulamu bisumbuwa. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tubeerawo nnyo n'omwami Calvin Kayanja abasinga mu polooso omugambo naye ffe tukyaliwo okubaweereza nga tuyita mu mawulire g'aba celebrities bamwe oba agakutta kati mu wiki. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels company kakasipa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu okubangula abaana ba baristas abamanyi. President ng'ombuzeeko mbeerayo mpolampola abantu bajja kulowooza nti oba walagawa mbeerako temundaba tebakulaba obuzeemu kukeera HK Media abantu baba bakumbuuza Hadija President aliwa President aliwa nsimanyi bya bbaga olwaleero kwendi tulabe nti ensonga zonna tuzimulungula. Okay. All right. Abaana bo bagamba batya Kayanja Calvin Care Migrant Services egamba etya. Tuli family yange batumidde nze wonyeza okuba naye wange ali obubi. Nga bondaba. Okay. Omwaka 2020 gubanyumidde. Buli mwaka gonna gwa sympathization oba tugufunyeemu oba tetugufunyeemu. Okay. Omwaka ogujja President otutegekedde ki ekipya? So omwaka ogujja njagala nnyo tufokasinga okulaba nti tusitula abavubuka babeere employed. Kwensimba essira buli muvubuka yenna singa alina omulimu singa Uganda yakyuka. Exactly. So kyenjagala okulaba omwaka ogujja kakasa nti oneekwatako bw'oba oli muvubuka ogijjeko omulimu gw'ozaagulina. Wow, that is super amazing. Engeri gy'oyambyemu abavubuka ku kubeera nga beekulaakulanya n'okufuna emirimu President kintu ky'amaanyi. Tetusangika ffe tubeera neno ku social media ne tuleekaana bintu by'okufunira abantu emirimu tubitya. Tubitya birimu dduka mungi. Kituufu. Naye mmwe mukikwasaganyiza mwebale nnyo tubeebaliza ddala. Okay, so kati mukuyingirirawo direct mu mawulire agakuta kati mu wiki. Wabaddeyo ku kivulu kya Ebyams. Nagenda n'enkoma ku mulyango. Lwaki? Lwaki wakoma ku mulyango? Bangi bajja kulaba nga nze
ali against bo naye ekituufu kyennyini najja n'enkoma ku mulyango lwaki because birds of the same feather abagamba flock together ebinyonyi ebyebyoyo ebifaanagana bikola ki bitambulira wamu nali mmanyi nti ku mukolo ogwo bagenda kwolesa ezimu ku cultures zaffe kikwasa ennaku kikwasa ennyiike kireeta obusungu bw'otunuulira ebyolesebwa mu fashion show za waneeno nga tekuli kya culture yaffe. Anti omukolo guli international. Guli international mu Uganda? Guli international. Kati kankubuuze. Bwe kubanga guli international, bonna abayolesezza obusegu bannayuganda. Wano bwe kuba international, tulaba abazungu nga be batulaga ebyo. Osooka n'otunuulira Ebyama engeri gye yabadde ayambaddemu. Omusajja oyambala otya ekiteeteeyi? Fashion ekyuseemu president. Anti fashion yakyusa abasajja bagenda kwambalanga biteeteeyi. Kulaba ekyo kiri nnomo. Fashion ekyuseemu si kiteeteeyi sika. Oli najja ng'alebera n'embuzi. Munda kyabaddemu empale nga kungulu kuliko kalinga katinga. Nga kiringa ekyakadaali eno kati ekyo fashion abasajja baali bajambadde. Abantu fashion ekyuse okuvaawo wali. Bano abantu bye bakola babijjawa. Is it in our culture? Anti kati abantu fashion bamusomye ku wider scale. Bwe kibanga emyoloso ng'ezo gize katulabe nti ekintu bwe kiba kiri international tutunuulira abantu ab'enjawulo okuva mu nsi endala okuleeta kalica zaabwe. Oyinza okuŋŋamba mwe kye mwabadde mu marketing nga weekiri wano mwekiri mu bitabo bya Buganda. Rachel yayambadde ekitengi wamulabye. Omwana omuwala Sheila Gashumba n'akubamu ekikuubo. Nkubuulira sigamba nti bonna bayambadde bubi naye waliwo abayolesezza n'obusiiwufu bw'empisa. Wankozi bw'oyambala ebintu ebitajjayo image yaffe oba osiiwuusa empisa kye kisooka kitulaga ne gye wakulira. Abamu musical mwagwa n'olyoka weesala obukete. Tokubye nnyo. Ate wa bakyalina ki kye bateeka ku balina brand. Andi nkubuulire yes balina brand ne brand ki nalabye omusajja omukulu empaso omusajja omukulu tukuze tumulaba mukulu naye atulaze obukundi. Anti kati yenda yakala akabuto alinga atalya mmere. Anti kati bamodo kati epasi yafuuka modo. Modo ki? Bamodo kati balaga ku mubiri. Ddala omubiri gumenya okukola. Omusajja bw'aba yalaze omubiri abasajja balina gye balagira omubiri. Naye gwe n'otungisa ekintu kiraba kooti bw'waneraze kundisho bw'olaganda we no ebyo byabadde so disgusting. Ekyo tekibeerangako mu culture yaffe. Wano wenjagala okwebuuliza kingdom ziziriridde wa emyoleso ng'egyo ne gibeerawo omusajja omukulu najja n'engalabi ye najja n'omukooti nga bwe gulaga amakundi n'oli n'ava eri guluneedi n'alaga akafuba bw'ati n'olaba omukyala azze n'omwami we naye ng'ayambadde kooti munda temuli kantu konna. Okitegedde? Kati neebuuza kingdoms ziriridde wa twandirabye ku Buganda kingdom Busoga kingdom ankole anti omukolo tegwabadde nga bavaayo okomplaininga ku bino. Bw'oba oyolesa fashions mu nsi eyo olina okusooka okutumbula ebintu ebiki ebyawano. Kati oyinza okuŋŋamba nti yes tuli ku international ceremony ng'ogamba nti omunayuganda oyolesa luzungu. Bwe tuba tuzze kutumbula omukolo gwabaddemu luzungu lwereere saalabyeko boogera Luganda ne Bad Black yayogedde luzungu. Andi nkubuulira bwe tuba tuzze okutumbula kalica zaffe tufunye platform awantu wonna nga gwe omunayuganda ojja na bukete yeyo kalica yaffe. Mpozi omuwala gwe nanyigiddeyo oli owa siriiti. Andi nkubuulira yazze ne siriiti nga munda temuli kantu. Mwabadde temuli. Nze neetegereza. Oba ka G-string kabadde akawuzi. Kuba sikaati y'omuwala bw'ogiraba n'etuuka eno waggulu tolabawo akantu we kakutte. Waliwo empale ze mwambalira mu bulago. Ayi West. Ekomeno. Ekwata eno n'eyambuka bweti n'ogisibira. Nedda. Kati president ng'ekomeno. Siriiti yabadde ekomeno. Wano nga sirabawo kikutte wano wabadde tewali kikutte kiwato. Empale si yonna nti erina kukoma mu kiwato. Kati kambuuze empale endala ziyita. Eyinza okuba nga yabadde etuuka. Teriyo mpale ya West gye yabaddemu. Seruwala yabadde etuukira ddala nze ngaze bwe nnalabye saalabye muki. So waneeno bunafu bwa gavumenti ya Uganda na bunafu bwa cultures zaffe kingdoms zaffe bino ebintu singa bibeerawo ne musitukiramu kifaananyi ki kye mulaga abaana baffe bwe munaavaawo nga mutandikira kulandulukira ku bashiba nti temugenda mu masomero mwambala bubi bino bikolwa muliridda wa omukolo omulamba ne guba
lubeerawo buli TV neekuba bannamawulire bonna ne bakuba naye nga kye bakola kyonna tekirina we kigattira ku kalica zaffe nga Buganda eririddawa bano baana ba kintu twagala batubuulire bino byonna bye boolesa biva mu bitabo byabwe bye bawandiika kingdom ziziveeyo yo waaye gavumenti nga yo eyina essiga ddamba eyina ministry namba eya ethics and integrity mukolayo kinga ekitiibwa ky'eggwanga kittattana teri apromotinga ggwanga Uganda abasengu bazze wano oli n'atuka okwambala omukooti ng'alaga kundisho naye n'agenderaawo nze kyoba nkyayagala Amini oyagala kumuzza omusajja omuyimbi omulamba nojja ne kooti ng'olaga obukundi nkya ne batakubika sobola njagala Amini guno omwoleso gw'abatunzi kikye batunga gw'abatunzi akati kankubuuza balaga sitayiro ez'enjawulo wandibaddewo ministry egamba nti yes kyotunze sooka okituleetere nga tonnakyolesa bituteekamu empisa si nnyo walabyewo ekiri mu lubugo ate kati tukyayambala nkubuulira twalabye ebigundi ebiteteeyi by'embaga tulabye nsigamye buli kimu kyabaddeko kyabadde kifu naye waliwo abakisusiza kati mbuuza mulembe kiddala fashion ki gye bakutungira ojje n'embuzi anti embuzi eyo ekigambo goat si kyekyembuzi greatest of all time ekiri eri sentence eno goat ani animal ogisibye n'obulaga otubina twayo nti tusikirize waliwo kye bayita attracting abaana ne batujoga emisana tuku ne watabaayo waddayisa statement omulembe gukyuse president mwagadde nnyo okufuula obulamu kisobola kyokka okukyusa omulembe aba Katonda na kingdom zaffe ate ayita mu bakulu okitegedde olw'okuba nti culture ne ministries ez'enjawulo zeebase be bavubuka okutandika okwevuga ne singa kingdom zikyalina obligation n'obuvunaanyizibwa ku generation nga ze zitutundamu ki kye tulina okwambala ki kye tulina okwolesa ki kye tulina okubeera tewandibaddewo bifaanagana bwe biti enkoolera okitegedde nalabye n'abakulu abaleeta pulezidenti omupya nabo batudde singa yabadde shiba oba omuntu yenna mwandibadde mumukulitisayizinga isima yabadde anonayo ki yabadde agenze kumwolesa nalabye Gashumba presidenti w'ababulogo nalabye Gashumba nga naye atudde wali atudde mu ntebe ateredde naye kikwewuunyisa oyo nno ssebo yakulira amawulire mu MK project kati mbuuza bino bye mugenda okukola nga gavumenti yammweze bakulitisayiza mwenna olw'okuba nti wabaddeyo omuceere bino nga temuyinza kubika olimba naawe omukolo tegwabadde gwa muceere bakutwala ku mukolo gw'omuceere ng'ogenda kati mbuuza ebyo byonna byabadde bigenda mu maaso nga balaba teri asinga Gashumba nayisima kulitisayizinga lwaki tebavuddeyo ku kigaana anti era nga bw'omanyi nti no ku mbaga tekubulako omusiiwuufu abayambadde obubi be basiiwuufu nze natuuka ku mulyango omusajja n'ampitako n'embuzi n'ogamba tulaga mukyala wange era esigandi waki ate owagundi eyagidde mu closet ani nkubuuli abo bonna bayingira tulaba tugamba tugenda mu kiki enkya mu byafaayo nange bagambe nti nali ku mukolo ogumalawo ekitiibwa kya Buganda no omukolo tegumalawo kitiibwa kya akyayolesebwawa okisusiza kyayolesebwawa si buli omu tino yabadde ayambadde ogw'omukolo gumalawo ebyange omusajja okujja ne kooti ng'agisaze omukolo tegwabadde gwa Buganda ng'agisaze kundisho omukolo gwabadde gwa international abo batunzi waliyo omukolo ogulaga ekkundi kati eri omusajja alinsikirizeeko ki kati abayimbi be basinga okubeera ba stylist eyo yonnafa anedda ssebo bw'oba olazeewo okulaga mubiri gwonna gulage kati oyagala kutulaga nti oliko decent bitundu ojja kulabayo omusajja nga wano walaga nze nkubuulya kyekigenda okuddirira oli n'azunga ne boyfriend we nga talina kintu munda okitegedde oli najja so sibitegera nabitegeera bino naye nga nze natuukawo ku mulyango n'enzirayo waka ne mukyala wange lwakuba nti togendako mabaala naye ebintu bino eno bibeera nnyo mabaala tebyabadde ku mukolo gwa Ebrans mu mabaala njagala bibeereyo oli abakyereeta naye tetuyinza kutegeka nakuwa platform bintu bifaanana bwebiti okitegedde tulina abaana tulina omulembe gwe tulina okuvuga emisono egyayolesebwa abatunzi ku stage ngawagirabye emisono
wagirabye bulungi kati nabanene abantu era bakyereeta kubanga buli muntu teriyo yamukase kujja bazze nga tebajjidde ku mugogo Ebyans ate nga Ebyans si yabawadde ati kati kankubuulire kino ne Ebyans yennyini yazza ayambadde ati yabadde ali mu mpale ati kati biki ebyo byali ayambadde naawe bw'oba oli musajja bunafu bwa gavumenti nze nkugambye ebyo wali toyinza kubyambala ku mulembe gwa Amini omusajja n'okanga anti kati tetuli ku mulembe gwa Amini weetaddeko omusajja ayambala gawuni so mwagala kutulaga nti mwe muvuga generation yammwe kati ennaku zino ngenda kukutwala ku gundi ngenda kuwa example nga bw'onolaba abantu abakola omukolo n'ayambala ekanzu n'ateekako kooti munda n'ateekamu suspender akaka basikoti akasooka ate n'ateekako ekooti bwe bate kanzu bwe bajambalanga ngezaako okulaga nti omulembe gukyuse kimugyeko bwa decent kimufudde omukyala kuba byonna byayambadde bibye ng'omusajja naye kijja kwewuunyisa nnyo ng'engoye ezandyambaddwa abakyala baami be bakola ki bwe bazisabula kati weebuuze epasi yandisinziddewo gamba nti naye atulaga ekkundi eryo ekkundi ly'epasi liragika omu anti epasi yakaaba nnyo mu buto sayini za kwasha ko zonna okuzimba akabuto zonna ziri ku muntu omu epasi tava mu jimu akabuto nkubuulire embuto baziraga abantu feka yanja tulina embuto eziragika nebwendulaga abantu bagenda kukulopinga olubuto lw'olwa epasi tulondewo kayanja nina olubuto olutwalika ku buko oyinza kuleeta kabuto ka epasi olwabanza sirulaga bannange omusajja akola jimu okuva ku mashaka okanga baleringa olaga abantu nalingiza bwene nendabake tolya mmere nga mwalwala embuto ebyabamodo tojja kubitegeera teriyo byabamodo nze kyo sikikkiririzaamu musajja yambala ng'omusajja tulina kalica tulina bye tulina okuyigiriza abaana olwaleero bw'olaba batwala abayimbi mbwoli yakunamye yayambadde bubi yakoze atya mwe mwabadde mukoze eki okitegeera so tetulekerawo luumu kumalawo kalica yaffe tulina obuwangwa tulina eggwanga lino gye lirina okulaga era kyova olaba omukolo ogwo gwabaddeko nnyo abasama bamuva bulayi era kyova olaba gutera kutegekebwa mu Disemba ati kyenkugamba kati sitayiro zonna ezabadde wali zabadde z'abazungu ati nkubuulira tuli bannayuganda bwe tuba twolesa ekyaffe twolesa ekyaffe tukyagazisa abalala osanga omuzungu enkyanga ayambadde gomasi osanga omuzungu enkyanga ayambadde kanzu yaffe ey'omuleera nkuwulira okigedde ekyo kyetupromotinga kati mwagala kupromotingira kalica z'abazungu wano culture z'abazungu era kati ate era teriyo na kalica y'abazungu sobola tusoma mu luzungu anti otherwise omwana yali singa twali twagala sigala ku byedda omwana yali sigadde nga waka n'omuyigiriza oluganda naye kati omwana omutwala ku ssomero n'asoma oluzungu lwaki tetuyita mu luzungu tusomese abazungu ekyaffe segedde kati kyogamba twasiruwalira ddala olw'okutusomesa oluzungu tugenda kukola buli kimu ng'ekyabazungu nga mudduka ku mulyango nga muddayo ngene ngamba mukyala wange tukyuse mulabe TV ye yabadde naye gwe nze nkunamirwa abasajja ebintu by'omulembe bigenda kukuyitako bityo epasi yampita kati nze ndi wa busungu bungi mu kwana onyiigira ddala nze nyiigira ddala mbaani awo kagulu needi otambala otya ekooti notateekamu saati ayina ekifuba ekirungi akikoledde emyaka ayagala mu kirabe inspire body goals kyekyo buli mulenzi kyayayanira toyagala kubeerako kuhanga bwoti olaba nti abakazi bakyabagoba nnyo nze nkubuulira omwana oyo ng'ate bamwebaziza okubeererawo abakazi ani nkubuulira bakyabagoba nnyo mwe mulaga ebifuba n'okutimpula bajja batimpula nze nkubuulira omukolo guleetinga otya ogwo gye wakomye n'otaddayo gwa fashion anti ngwano gutatta n'ekitiibwa kyaffe ne kalicazi zaffe guno omukolo gwalaze obwebafu bwa kalicazi zaffe ne kingdoms omukolo tegwabadde gwa kalica njagala okujjukiza guno omukolo gwabadde gwa fashion gubeerawo buli mwaka kati kankubuuze kino otunakolo ogwa kalica tujja kuyita wali owuliddeko abayimbi nga babagaana okgenda mu masomero nakiwulira baali batwalayo kalicazi baali tebatwalayo cultures olabisa otya eri publiki bali baana kyova olaba omukolo gwabadde gw'abantu abamikolo nga gino egy'okubeerawo gy'abaana tv kwe babadde bagiteeka ku zirabibwa bakulu bokka
Era babadde bateekako ebisaanira n'ebifaananyi bye baakubye gye mwabitimba eyo namwategedde nti abaana tebagendayo okitegedde kati kyenkugamba nti ekintu kyonna nga tekitwongera mu maaso ekintu kyonna nga tekipromotinga kikye tuli nga bannayuganda lwaki tetukyewala mulekerawo okufuula nnyo obulamu serious bulina kuba serious obulamu obw'okunyumirwa nga ki kundisho abantu basanyuse just imagine nga njigidde mu kundisho ayinza okugamba nno abantu bonna babadde mu kundisho ati kati kankubuulire kino nze nno ndabikako nze kanja ne bwe mba nyambadde ne buno obw'embuto ezaago olulimi abo abaana boolaba omubiri baguteekamu obudde pulezidenti omusajja n'osiiwuuka olubuto omubiri baguteekamu obudde ekyuma kisitulikika gwe kisobola abaana bagenda kukulopinga olubuto luno ate kiki nalukulopinga ajja kuba akimanyi eno ye confidence gye twetaaga omwaka 2023 lwe lutwalika ku bukolo otyo ffenna twambale kundisyo zozo olabe kayanja n'epasi obwo obubuto enkola enkadde buleeta ku luno pulezidenti osobola okwambala kundisho ati nkubuulira sisobola kuzikyo sikyendi that's not my type that is not who you abayimbi twandirabye ku bintu ebyenjawulo ebisitula uganda ng'eggwanga sikudde okutatanya kitiibwa kyaffe ojja kulaba n'abaana mu masomero ng'akoze ng'ekyepasi kye yakola ki there is time of having fun abantu ne babeerako mu fun obulamu ne butabeera nnyo serious nnyo babikolere ewaabwe babikolere ewaabwe togenda kubeera ni serious nga oli mu public mwagala kwemola kukola byakwemola ebintu bantu babitwala serious mutattana kalicha yaffe n'ekitiibwa kyaffe mwe muddaawo tetwabadde serious wabadde mu fani togenda kujokinga publicly no you have to joke from inside bannange pulezidenti oli mukambwe nnyo naye nze siina nsobi gye nalabyewa natuukawo ne bansaba abiri okuyinga ne bansasula abiri ga musajja nkunamire ani yali agenda okunamira ekivulu tekyali kya kimansulo kyali kya fashion ate nga buli muntu eyali ayagadde nga yagenda tewaliwo gwe baakaka engalabi nejja n'akagendamu engato mikwano mulina abasajja bawala bakyala musuza abasajja bannaye ate tususa bakyala musuza abasajja olaba engalabi z'abasajja ku mukolo gwe yasinga okunyambalira bamuyita baby gloria ekiteeteeyi kye kyali kirungi kya bbulu omulala mpozi era eyanyambalira obulungi yali Stella Nantumbwe yaliko Miss Uganda then omukyala Olivia Nakakande naye yali smart nnyo ebitagambika mpozi ani omulala awo gwe nalaba omukyala Zariwa mulaba omukyala akyali muto yajja ne mutabani we ebyo si bigambo byange omukyala yali sibati byenkugamba ongamba bya mutabani omutabani simutegeera nze nalaba Shakibu bbaawe ojja kunoonya ku batabani bazzali kuloza ayinza okwekubya nabo ekifaananyi oyo muvubuka bamusinga almost benkana bamusinga naawe Bashakibu musajja mukulu mwami lutaaya togenda kugenda mu pate ya zali gwenoonya ekifaananyi ky'abatabani bazzali nga bali naye alina oli alinawe bona obuntu wano kalina mukulu wawe anti abaana bazali babeera Bulaaya kati tebalina budde mu mitinga Shakibu naye nga nkakasa bajja ku mitinga tubyogera mpola aide ya Shakibu agende yeekubina b'ekifaananyi ajja nno munnaye kubiri ebigambo nga beekubiza ekifaananyi nze sooka kitusindikira abaana bakusinga obukulu bakuyita batya taata bakuyita omulembe gwakyuka ate ye yagambye alinganga 5G wifi yavaawo mangu kweyo level agenda neyetunulako n'abatunuulira nga omwana atambuza kugulu okwo naye awummula ddi obulamu buno teweetaaga nnyo okwesiba mu bintu bikusumbuwa anoonya ki buli muntu yenna yeetaaga okubeerako n'omwana kati kyogamba mbu olw'okuba ki mbwe emyaka gye mikulu nnyo kati alikula ddi alikula ddi obukulu mu bupimira mbadde saagala kwogera ku zzali oyagala kwogera saagala kwogera ku zzali kozi waliwo abantu besikyayagala kuwabudde nze nga kayaji kitegedde ekituufu kiri olina omusajja yenkana n'abaana b'ozaala kati okyanoonya kiddala mu nsi
kati kambuze mama enkulu tenywa kati kankubulire era ffe tuli eno tukusunga tutiisa obukadde tuli eno tukusunga toyina byomusunga siya from a star to what we nononya why Dr. Tiamale ejjo yafulumyeyo mugundi mukomera ono omwami gwe yavuma eyamwakuzinga yaani omwinako idea evangelist story ya Dr. Tio nagitegeerako bali bebuulirira njiri yaabwe ku kkubo emanya mampaati Dr. Tio alina mangi amampaati n'okulowooza nti yeye gavumenti omanyi nina problem gye nsanze mu baana baffe aba Central One abaana baffe aba Kintu lwaki bwe musemberera abali mu buyinza amaanyi mukozesa mangi lwaki mweweebuula nnyo nga abatalidda Buganda wano muwemukira nnyo ebunyolo kisegere olaba nti ebyobufuzi byaggwa naye yasigala atwala Bobi Wine bubi nnyo avuma Bobi Wine kankubuulire kino Dr. Tiamale oli muganda wange naye bw'otalirekeraawo okukozesebwa oba kozi wategeera dda nti wakozesebwa ekisooka ffenna tweyiiya ffenna tunoonya kyakulya era tunoonya ssente mu bulamu bw'ensi eno naye obaako nekkomo mu kintu notasukka limitizo gwayingira mu baana ba Bobi Wine gwayingirira omukyala badde nga abeera akola comedy volongoto takyali comedian abeera serious nyayo gwayingiririza Bayibuli oshegedde kubanga waliwo olwajjanaga Bobi Wine munyiwanjaga oshegedde naawe tumanyi olina gye watandikira obulamu gyokyali kati bwe tukuyita munnakatemba gwe era akyali munnakatemba gwe kimanyi nti ekigambo obugambo munnakatemba kivuluga buli kyolina serious mu bulamu nze nsobola okukusanga ku bintu ebya serious awo yali mukatemba ono munnakatemba comedian ekyo kimalamu ebikitiibwa byonna byoli mukola serious ono ali mukatemba osegedde so njagala okugamba omuvubuka oyo kubanza namulabirawo amalala mangi Uganda eno gyegendereze muganda wange Uganda eno gigende mpola abasajja bano bajja kukukozesa bakuleke mu komera nga bwolaba si papa Sigwe agenda okusooka ne bakitatta balinga gwe simanyi problem eri mu Baganda buli gwe bakookonya buyinza kyo n'obuyinza tebakuwangako lwaki ogambye Baganda walioddeyo munyankola ajoga abantu bwatyo abanyankola eno gavumenti yabwe wali olabyeyo akola akavidiyo ng'aga nti Bobi Wine onywenjaga lwaki olutalo luli between ffe Abaganda n'Abaganda lwaki ebitole by'emmere bitumalamu nnyo bw'oba oli successful Dr. T sikulabangako na mulimu gwonna mwena ali mukola mu office ki okitegere weekaliza mukozesebwa first of all tutulaga achievement yonna gy'olina okuva lwe watandika okuwagira Museveni akola mu office ki akola kubukedde akola mu office ki akola kubukedde bakadama gye bali nkuzeemu ekibuuzo nati akola kubukedde wano ne bakadama tebaliyo bonna abakola kubukedde bamala vuma Bobi Wine bw'oba oli skilled ng'olina profession yo companies zijja kukwaniriza twetaagayo ekiri extraordinary kale bw'oba ovuma Bobi Wine bw'oba olwana nnyo okulaba ni Museveni abeera mu buyinza okulira ministry ki wandibadde omu ku bakulu wano addeyo kyogamba olina kiri other way addeyo ku drawing board leka nsonyi kuzifuula busungu kuba tetulaba achievement gy'olina amalala gabeere matono weeyita status benzi nga bw'ovuga emmoroka ennene nga bw'okola ki bangi ababirina mukaana emirembe engalo toli waggulu wansi eno leka kujooga bantu mukwano Wekakanye ojja kumaliriza bubi Dr. T ojja kumaliriza bubi eno Uganda gy'olaba ekubya abantu ekigo ne bayitaawo olaba sipape yalina n'abasirikale abamukuuma ng'asobola okuvuga wano we Uganda yonna ng'asobola okukola buli kimu ky'ayagala olwaleero ali mu kkomera apaakinga mu mmotoka n'asooka amala okwesimula akatuyo ng'apaakinga mu kkubo n'akuba essimu okitegedde olwaleero alirinda nange omwana oyo njagala okujjukiza muganda wange Brian White omumanyi era wandowooza wali obaddeko ne Brian White omanyi gy'ali so saagala okozesebwe ng'atalabangako mukugwe bakozesezza okitegedde saagala muganda wange okozesebwe ng'atalabangako gwe bakozesezza genda mpola
ojja kumaliririza mu kkomera bano abantu tebabangako baganda bo ewalungi tewaba wammwe leka kuvuma baganda bo ne bwe bineetooloola bitya ojja kudda gye wasookera kubanga toyina ttaka mu west nze njagala nnyo bwe baba westana bakwagadde Museveni omwagala nnyo genda poloti ogigule mu west oba poloti yagigula wano alina wano ne bwe bineetooloola bitya wano ffe abagenda okuziika omulambo omanyi waliwo abantu abeeyagalidde mu bulamu mbajjukiza nnyo mweyagale mu bulamu naye mujjukire ffe abagenda okuziika emirambo gyammwe okitegedde so mutulekeremu akatiibwa ate era muwulirize nnyo kye tubagamba omwana oyo yeyeefula avuma buli omu yenna ntagambwako yakola biki yayagala nnyo okulaga eryanyi muganda wange toli waggulu w'amateeka ne abakubiddwa ebigo mu Uganda wano tolina kyobasinga ne be tukyataalaba olwaleero nga baaliwo nga tetuyinza kwogera gye baalaga nabo tolina kyobasinga ate era toyinza kuŋŋamba nti olina kyofunyeemu ennyo mwenaalemu nze nga naakawulira ne kubo odibuyo bwo ng'ogamba nti tolina kyofunye kitegedde so muganda wange genda mpola oli muvubuka munnange genda mpola buli kimu kyokola linnya mu kyawakati toli MP toli minisita kyowanda nnyo omuliro okitegedde nze mbadde ndowooza abeera ali mu comment ani komedi owaawo yafuuka analyst wafuuka munnabyabufuzi kali ojja kugyonoona gwe tunuulira banno bukyangu obaleka baliriddawo batuuse wala okitegedde gwe oba olowooza nti okuwagira Museveni kyekikuweesa omulimu bazonto abawagira NRM tebalina gye bakola bazonto balimu NRM abawagira people power tebalina gye bakola anti kati yolowooza bw'aba agamba nti okuwagira Museveni kyekimutuuziza ku bukenya mubuuza abawagira people power bazonto tebalina gye bakola okitegedde kati so omuganda wange leka kweweebuula nnyo nze ndaba odduse nnyo dokita Tio yise ne woosula adduse n'ayita waayino afuumuuse n'ayita ne waasula n'ayita ku njuye oyagadde nnyo ewatali wammwe oyagadde nnyo obugenyi mukwane walungi tewaba wammwe abammwe batwale mpola bw'ogoba musajja muno leka mwezi kuzza bano bakusuuta oyogera by'oyogera naye mukwano ojja kubanoonya nga tobalaba nze nkubuulira ne ku byabadde ku kooti nabitegedde nnyo nti tebagwa bannome nnyiri bano kubeererawo teri yasindise mubaka ate kino kikuyigirize dokita T ensi eno gigende mpola abakuweebuuza abantu gwe boolowooza olw'okuba olina ennamba zaabwe abo abantu olowooza nti oli nabo naye tebajja kujja mu nkomi nze nakulaba wano nga weeregana oyo omusajja poliisi ekukubira amasimu na buli omu yenna togendayo bakuyita muteeseganye wano wadvocatingira for peace omusajja oyo mwafuna obutakkanya tewaddamu linnya ku poliisi owooza nga bw'olina abanene naye olwaliro omusajja oyo asobola okwesimba munakuba mu kkomera nga bwe yakoze kitala tewagenzeeyo olabye mu gavumenti yo yennyini baadde bakubiddemu ekigo genda mpola muganda wange genda mpola okuleka nga Museveni yakusayiningira nti bw'oli waggulu w'amateeka gwe tegali kukwata gwaba aweebuula abantu etteeka nno lino erya computer misuse liri very effective era babloga mwenneeyo gye muli lisoboka okukwata naddala abo abamampaati bwe tuba tusobaganye oba tetukwataganye lwaki tetutuula ne tuteesanga abantu naye waliwo wano abantu ab'amaanyi nze nkolera gundi ajja kunya aze mutabani wa muzeeyi omanyi kati awo programu eza Dr. T zaataataaganye mwaka akaseera ke yamaze ekitalya bwe ziti anti kyenkubuulira bulamu tebugenda kuddamu kubukisooka alina omusango mu kooti bwe kisooka oba ne conditions buli lwakunaba kwetaaga mu kooti eno bitawaanya obulamu bikutokyalinga mentally ekitegeere naye nga ki ekikutta Dr. T ofaaki n'ensi lwaki tokukakkana mukwano abafunye mu gavumenti obadde twetaaga mulimu naye mu komedi okole abantu baali bakwa enensi kankubuulire Dr. T tolina kyojja gigamba abavubuka bwe babagambye baagala pulezidenti mulala aliko Sigwe yamuleeta gwe tolina kyoli muganda wiru y'abantu Bobi Wine omulaba nti munyiwanjaga bw'aba abantu nga feva gwe baagala ye gwe baagala
Okitegedde tuli mu democratic country. Toyina ky'osobola kukola kugaana abantu kye baagala. Gwe bw'oba kati kankubuuza omanyi product ezitundibwa wano osanga akawunga waliwo namba emu namba bbiri omuceere waliwo super waliwo Pakistan oli najja n'agamba mpago bijanjalo bya namba bino byaki Tegede lwaki omuntu abeera ne choice toyina ky'osobola kukolera weeringi ya muntu gwe wana product yokola ate abali ennyo mune teboogera ate abali mu buyinza tebajooga bantu bo teboogera naye n'osanga omuntu ng'enjala emuluma talina nakye walabika akavidiyo k'omulamuzi naye ng'akimanyi nti nze ndi mulamuzi naye walabika omulamuzi agamba nti mukole kino nze alina amateeka nze alina amaanyi yenze ekimanyi nze ndiwo nze aliwo naye olaba bano baweewe bambi bankonga byoya pale nywera miguwa ushegede buga lyala bisi kafenyere Ola nange president ukitegedde oyina wadi bubaka kiboine eri Dr. T so bugana nge nkusaba Wekakanyeko ojja kwolekera ebizibu eno bagiyita enaalembe yakakuba ekigoto bamanyi Dokita Tyamale genda mpola nkulaba odduse oyise ne woosula muganda wange okuleka nga wagula yiika ne yiika mu west naye bw'oba oli wano mu Buganda baganda bwe bakwata empola oba bafere oba bayaaye oba babi naye beebabo okisegedde bulungi eneenaale musigwe gwegenda okusooka okukozesa ate yakukozesa dda weekaza empola kubanga toyinza kutulaga minisitiri empola si kigambo kinene ali mu kwekaza nze mmanyi abali mu enaalemu abali obulungi oyo ali bulungi mu enaalemu alina minisitiri gy'akulira ani nkubuulira talya wange naye njagala nnyo omuntu ayogera nze nina abantu bempuliriza mu enaalemu nina abantu bempuliriza Director wa ministry nga avuddeyo yone bwangamba nti awagira enaalemu emirundi 10 sina kye mugamba minister nabanja bwavaayo ntegeera kyakola ki balina ebifo kyayogerako naye gwe wafuna kalimu ku radio wafuna kalimu ku TV nga n'abalala kwebali tebasooka kwetyoboolanga gwe n'ovaayo n'olerejja omugambo omunene bwe guti nkyabujjakkeera ebigambo ebyo byennyini bikkube bano bayuza tosinga Brian White wadde kitatta connection nye bamaliriza batya gutoyinza kuŋŋamba nti osinga si papa connection naye okimanyi nti aliruzira mu gavumenti eno yennyini kati muganda wange weereega empola ffe twali tulabye abanene emirembe engalo nze nkubuulira weemalira mu bwereere nno wandyekkakkanyizaako n'onoonya we weeteeka ensi